discipline y'amagye toyiza kugamba nti kirabika mugondera command in chief ekyo kiri obvious ye command in chief choka ow'ebyafaayo. President Museveni yarangirira olutalo yali vice president ebitiibwa n'abireka yeri n'agenda n'ayesonga kusula mu bisubi. Uniform ya government kyali kabonero ak'okutigomya. Bw'otunuulira uniform otunuulidde olumbe nga abasirikale bwe bakwata omukyala wo ne bamutwala ne bamukola ebikyamu tokiwulira ku radio. Okukwata omuntu n'omutta tojja kuwulira nti omusirikale oyo tumwagala abeere mu mbuga z'amateeka. President waffe kitone abantu bayiza kulowooza nti alinnaffe wano kyokka oba wano alaba eri so yatandika n'alaba training eyo yagifuna nga minita n'awamba era Amini bwe yawamba yagamba ndyose nenetegeka. So Amini yawamba 25 omwezi ogw'oluberebere 7 enkeera president n'ayesoga ensiko n'asooka Tanzania kyokka n'avaayo n'ayitira Kenya n'ayegenda mu nsozi eza Eregon. Era omwaka guno kyova olaba tulamaze ne tugenda mu Eregon kwejukanya kunoonyereza ekkuba eryo kubanga ye ensibuko eyo bwe yatuuka yali muvubuka muto ate nga asomye entalo ennyingi ez'abantu zayindiranga mu nsozi. So ze simubuuzangako lwaki wagenda mu nsozi kyokka bano ba Castro abangi balwanira mu nsozi kubanga wabeera eyo mwekweka mu mpuku ne mukola ki. So n'atandika eyo n'ateekayo enkambi era waaliyo abantu bangi era wano bwe tuliyo kujagulizayo eyo mu Eregon bwe bali bamu nga muzeeyi ono kati minisita wa East African Affairs muzeeyi Magodi-Kuya abantu bwe bamutunuulira mu kadono ntamujeewa yali naye mu nsozo ebiseera ebyo mu 1971 era babakwatako na lumu nga linne Magodi-Kuya n'abalala bambe bo baafa Right Omongini ne Abwoli Malibo Amini oluvannyuma yabakwata n'abata kyokka babakwata nga bagenze kunoonya kamere ba chief ba Idi Amin ne bagamba mmwe abavubuka mmwe tutandise okuwulira oluvuuvuumo nti walimu abayeekera wano ne babanyweza era baali babatute kukomerawo waliwo sub county bagiyita Bumbo mu Namisindwa kyokka bwe baatuuka waliwo oweegombolola n'atunuulira abavubuka bano balabika balabufu kyokka kati bamu balabika si bagisu bakola ki wano. So n'ababuuza ne bamugamba tuli baana ba somero tuli mu research tunoonyereza amayinja gano aga Eregon era nga kyokka yabategeera nga babyekweseemu n'amanya bano byemanyi ate naye ndowooza nga manye bya okulwanisa Amini kyetaagisa kyokka n'abalabula Amini muntu mubi muve wano. Bwe yamala kubata bwati abasajja ba Amini roode ne ziyiika kubanga baali bafunye intelligence nti waliwo abaana be bakute awo n'asimatuka. So mu bimu bye tugenda tubadde tujaguza eyo ku kifo ekyo tuteesewo ekijjukizo tuteesewo kugamba wano olutalo lwaffe lwandibadde luwonooneka. Kitundu kimu mwatedde ddala awo Namisindwa district ziringa 7 tuliwona kubanga yali akolera n'abantu b'ekitundu ekyo kyonna ba Sebeyi ne Bugisu kyokka nga nkola yaffe tubeera mu buli district buli constituency kyokka ebitundu ebimu tugenze nga tunokolayo biri ebyafaayo ngaawo Bumbo tulowooza ekkomera eryo lya byafaayo kutegeera olutalo luno lwavaawa tugenze kapoliisi tukalongooseza ne tukolerawo abantu toilets naki kyokka tuteesewo ekijjukizo nga kirina history oyo wenkubuulidde wano kyokka no mu Mbale town nayo baamukwatirayo lumu
waliwo awo estate gye bayita Maruku ye bamukwata ne bamunyweza kubanga baali batudde mu nyumba gavumenti ekutte abasirikale ba Idi Amin ekutte omuyekera 1973 Amin yalina system naye abatongole n'abemiruka nga bakambwe bakola so baali balina intelligence nga babayiganya kyokka Amin yali akitegeddeko kubanga 72 Tanzania abantu baali bavuddeyo nga ne bagezako kulumba kyokka n'abazaayo so yali yena akambuwadde so kyokka nga President Museveni n'ekibinja kyekyo kya Fronasa nga basazeewo bamanyi omuntu ono lazima wakulwanisibwa tetutiiza kutuula kyokka nga mukambwe so ne babasurroundinga mu nyumba eyo gye baalimu era ne bababuuza mukola ki wano olunaku olwo baali bagize n'emmotoka ate ng'erimu emundu kati ne babagamba muje twagala mugulewo emmotoka eyo yamwe nti ye mukola ki wano tuli baana basomero tuli mu research mugulewo emmotoka kubanga baali bategeddeko kirabika kati President Museveni ye ne banne baali bagadde okusooka nti babakube kyokka ne balowooza waaliwo omukyala awo nanyini nyumba ne bagamba omukyala ono ajja kulufiiramu so ne basalawo bagambe nti baana basomero kyokka bali baze nga bakambwe bategeddeko so ne bamugamba nti agenda agulewo emmotoka so ye yasituka kusooka n'agamba nze ndina ekisumuluzo so yayefuula ng'agenda kugula ye nga alaba oli amugoberedde n'alaba nti kati ono atunuulidde wengenda kugula emmotoka awo n'asalawo n'abuuka wali wakakomera emisinde kati ekyavaawo bane babiri babasitira waawo omwesigwa Black nesiga nempiima naye yali omuntu weeyo babiri abo babakubirako era omukyala yaliwo nakata kyaliwo is a presidential advisor mukyala Beth Mawumbe ze yanyumiza story nandaga wano we babakubira masasi nebigwa mbale yona netabuka so story mpanvu okutwaliza so mbale bwe tubaayo abatuuliriza abambale abawulira muri nebyafaayo nnyo kutonda wejeri aba nenga tubadde tetubimanyi kati si kyolaba temuzereti okutandika okubanga muzuukusa nti talambale nayo yankizo nnyo omanyi president yawandiika ekitabo sowing the mustard seed story eyo mweri of course kati bwe tugenzeyo akatabo bangamba nakwennaku zino kafunaako kati bwe tugenzeyo tusanzeyo abalina bwino batubuulira kyokka bazeeyi bali mu kinaana bali mu kyokka babijjukira so olunaku luno olwa tarehe 6 ffe mu ndowooza yaffe feeze ey'okubiri mu kuzimba ejjeri yaffe kyokka eno yo phase olabira ddala yatandika nga okwetegeka kuli kwa kika kyawaggulu okwetega kwali kati Fronasa yali emaze okukula ng'egaziye kyokka bwe twamala kukuba Idi Amin ate ab'endowooza eri eyakeya baali baagala batuzeeyo amabega ne baagala basaanyewo Fronasa ne bakola ki kyokka kati at least a new situation yali emaze okukolebwa kati kuva olwo ejje lino ne lifuna emisingi tuli batono tuli banafu amaanyi gaffe gali mu bantu jeno nga tunagenda mu maaso nandyagadde okwongera okumanya kubanga bwabadde otandika wayogedde ku nsonga y'effugabbi eyaliwo ebiseera ebyo nkimanyi nti generation eno gye tulimu abantu baffe bye baagala okwongera okumanya nti ffugabbi ki lyemwogerako eryabaleetera oba eryaleetera President Yoweri Museveni ne banne n'27 abalina emmundu okubanga bagenda okulumba Kabamba ogenda mu nsiko kuba abamu bo balowooza nti effugabbi eryaliwo
nakati weriri so fuga bicheryo lyemwogerako anti of course abamu bamanyi nti ejjengeje lyaffe lino lirina history y'empisa liwuliriza abantu likola ki so bo baba tebaagala balabe omu ku ffe nga yeeyisa bubi so awo oluusi bagamba mugamba muli amagye agawuliriza abantu ab'empisa ate ono nga yavumye ono nga yakubye kyokka enjawulo eriwo nti ekyo tekikolebwa nga ekya buli lunaku mu biseera bya mu biseera by'emabega ebyo bye twogera uniform eya gavumenti kyali kabonero ak'okutigomya bw'otunuulira uniform otunuulidde olumbe kwegamba gavumenti yali esingayo okubeera ekola fujo. It was the policy of government to persecute and violate people's yali nkola ya government tokyogerako n'okukyogera era bwe kiba tebakoze bwe batyo weewuunya nga abasirikale bwe bakwata omukyala wo ne bamutwala ne bamukola ebikyamu tokiwulira ku radio terikyogerako si mawulire kyali kya bulijjo okukwata omuntu n'omutta tojja kuwulira nti omusirikale oyo tumwagala abeere mu mbuga z'amateeka avunaanibwe kyokka kati wadde tetuyinza kugamba nti teri abakola ensobi bw'okola ensobi enkola weeri ekukangavula ate nze mwami Kisubi njagala abantu bawulirize kino mubeere eyo mu byalo mu matawuni muliraanya bamu baliraanye za barracks abamu basula n'abasirikale nga mu villages teri kugamba nti okuliraana abasirikale obeera mu kubunkenke nti ene time bajja kujja batu we mulabira oluusi bye mugamba tuli bakambwe biva mu mbeera eba eteekebwawo abantu bw'otunulira ebigendererwa byabwe nga be baagala batabangule eddembe liriwo kubanga kati tuli mu Kampala bw'oba buli muntu yenna agoberera amateeka tolina omusirikale wakusanga n'akutigomya. Actually nze akulira eby'obufuzi mu magye okusomesa b'amagye bwe mba nsomesa nsangayo kwemulugunya nga abasirikale bange bangamba kyokka nga wananchi nga batutigomya oluusi bajjane beera n'akabanja bakawamba kubanga baba bamanyi omusirikale bw'owamba ekikye bajja kumugamba gwokoze ensobi. So tulina ne president yamaze kuteekawo enkola juzi wano okuteekawo ba pleader b'abasirikale kubanga mu byalo eyo abagula obubanja bwagenda eno okukola emirimu y'eggwanga akomawo nga bakiwambye. So kisesa emabegako eyo tokola ekyo era bw'owulira nti abasirikale babadde bakubagana abantu ku by'ettaka bw'ogenda emabega osanga waliwo abafere abalumbye ow'amagye kubanga bamanyi ow'amagye bwe bawandiika mu mawulire nti ali mu nkayana abantu bajja kulowooza yaleese entalo. So
waliwo enjawulo okay. Waliwo enjawulo eggye lyaffe kuva 82 mu nsiko twasalawo ebintu bibiri amagye gateekwa kusomesebwa okay. babutegeere ki ekigendererwa kye emirimu gye bakola olutalo lwe balimu ekyokubiri ne tuteekawo kye tuyita empisa ebyokugoberera code of conduct ebintu ebyo bibiri musingi gw'amaanyi ogufuula eggye lino lipya so ekiba kisobye kiba kya individual kubanga toyinza kubeera n'abantu abatalina olaba actually kisubi abantu bakweka ebintu ebigenda mu maaso mu nsi endala bw'ogenda mu nsi endala ebintu ebikyamu bo tebabyogerako muri wano buli kamu muteeka ku TV bali bw'oba oli eyo n'olaba ebigenda mu maaso ebintu toyinza kubeera mu nsi n'ogamba nti ebintu byonna bijja kuba nga ali mu ggulu eyo so abamu empisa osanga nga sinungi kyova olaba twateekawo enkola eyo tuteekwa kutendeka tubatendeke bulungi kyokka tubasomese abasirikale bano bw'obalaba n'abato abamu bamanye ebyafaayo bino byenjogerako kubanga tutwala kadde ne tusomesa kubanga tetwagala omuntu akwate mundu nga tamanyi abeera wa mutaawaana ekyokubiri bamanyi eyo code of conduct ebakakako kumanya nti ffe woobeera wonna omulimu ogw'okulaba nti oyambako munansi era kiri mu buwandiike number 1 bw'oba oli wonna nga muli mu mirimu gyammwe ne musanga banansi nga balina ebibasobyeko mubayambe kiri mu buwandiike number 2 bwe mubeera n'eddagala temukola mweka mulabe nti mujanjaba ababaliraanye kiri mu buwandiike so ebintu bino biraga ekifaanana omuntu bw'aba kugamba nti eggye ery'enjawulo eyo emisingi emu so mu nnaku zino ze tujjukira amazaalibwa gaffe tusalawo ne tubikola mu bwatu nga twejukanya abasirikale baffe aba ayagala kwerabira azukuke kyokka tutegeeze n'abantu aba bulijjo temutulaba nti ebyaffe ntalo kuba amasasi naffe tuli baana bamwe tuliko ku lwammwe history yaffe mwe mwatuyambako mu lutalo mwe mwatukweka so bye tukola tetukola nti tulina programs ezaffe tugenze okukola emirimu gya gavumenti wadde tuzimbayo nga toilet ng'eyo tukikola ng'akabonero bagamba nti bannange twagala mujjukire nti mwe mwatutuusa wano bwe tukola paint ku kasomero tuba eba message ey'okujjukanya nti eggye lino lye mulaba gye lyammwe kyokka kikugamba nti tugenzeyo okukola emirimu eyandibadde ekolebwa ebitongole ebirala ebya gavumenti jeno nkweyanziza tulaba omulungi tukyali ffenna tuli ne Maj.Gen.Henry Masiko nga yakulira ebyobufuzi mu UPDF oba political camisa gwe tuli naye okutwalizawo mu jeno waliwo abamu aboogera ku mbeera y'eggye generally siyinza kugibuusa maaso ng'abantu baffe bangi owulira bagamba nti bo tebasobola kwekalakaasa ng'abalala bwe bandeekalakaasiza nti naye embeera yaabwe mbi nti ensula si nnungi ensasula si nnungi abamu ne bakyogerako tujaguza emyaka 40 nga eggye weeriri kiki oyinza okwogera ku mbeera eyo ate ogwo gwe mulimu gwange kubanga ffe omanyi bw'oba ng'emeeza eno teyinza kubeera ya mulembe ogutali mu muti nga bwe gwazaalibwa so eno bw'eba meeza ngumu kitegeeza evudde mu muti omugumu so eggye lino erya UPDF nga bw'owulidde lyatondebwawo mu bwanakyewa
President Museveni yarangirira olutalo yali vice president. Ebitiibwa n'abireka eri n'agenda n'ayesonga kusula mu bisubi. So omwoyo ogwo ogw'okugamba nti bw'oba okola osazeewo okuweereza eggwanga sooka weeweeyo. Kyokka kitegeeza nti embeera bw'eba nnungi onaasigala. Kyokka ffe twesomesa era tusomesa n'abatugoberera nti ebyenfuna bya Uganda byayonoonebwa. Tuli mu kuzimba emisingi enaateekawo embeera ey'okufuna ebitugasa. So abasirikale bonna bakimanyi nti okuva edda nedda ffe ng'eje edunuzi omusaayi gwaffe guli mu sacrifice. Guli mu kusaddaaka. Tuli okwewaayo. Tokola kyokola kubanga bagenda kukusasula. Tetuli mercenaries. We are patriots. We are abantu abamanyi nti empeera eri mu maaso nga tumaze kulaba eggwanga likulaakulanye. Tubabuulira nti kituufu bajjajja b'eggye lino bakola emirimu yaabwe nga teri mpeera. Bwe twawamba gavumenti ne tusalawo butereevu ne tugamba tetujja kweweereza kusooka, ne twesasula katono. Ne tugamba eggye si goloofa z'osulamu, si syuti z'oyambala. Ggye kitegeeza kubeera n'amannyo agaluma. So bakimanyi, abasirikale baffe bakimanyi nti ekikulu ebibayamba okuluma omulabe weebiri. Yes. Nyinza kuva mu maama yingira pole kyokka ndina ekinyamba okutaasa eggwanga. So bakimanyi kyekyo oyinza kwebuuza tuba tubayigiriza ki? Tubayigiriza enfuna y'eggwanga eriwa, biki ebiteekwa kubeerawo nga tetunaba kwesanyusa. Enguudo ziteekwa kukolebwa, amasanyalaze gateekwa kubeerawo, abaana bateekwa kusoma. Oluvannyuma embeera y'ebifuna bwesituka, then ife abakadde tuyinza kuba nga tetujja kweyagalira mu ebyo. Kyokka abasirikale b'enkya bajja nabo kuganyulwa mu nkola eyo ebyenfuna ebirungi. Kyokka nange nga mu bukadde bwange pensioni wange ajja kukolebwako. So tukimanyi. Kyova olaba tugamba nti embeera si nnungi. Era ab'ebweru bonna beewuunya. Abano laba we basula. Kyokka emirimu gyabwe gye bakola Somali gye bakola wa. Musaayi ki ogubalimu? Si musaayi ogw'enjawulo, musaayi ogulinamu okutegeera. Ffe tukolera ku kutegeera. So abasirikale baffe baalina omwoyo gw'eggwanga, bategeera history ono bamumanyi, era kye twagala tugabanyeko n'abantu abavubuka balala bwa bulijjo. Kubanga President for example bwe yatandika ebibinja bya mwoyo gwa ggwanga, kyayagala abaana bato nabo bategeere eggwanga lyabwe livuddewa, litambula litya, liragawa. Era ba teachers abatafaayo kubunya enjira eyo ya patriotism batukola bubi. Kubanga abaana baffe bwe bategeera nabo beewaayo. So teri ffe ekyo, kubanga waliwo amagye mu nsi ezimu buli kimu bakirina. General abeera n'ennyumba eringa olubiri. Kyokka bw'owuliriza ebigenda mu maaso mu mawanga ago, ntalo njereere, ababbi bubbi bamaamulako gavumenti.
zikuzibanga tobiwulira saagala embassy kyokka bambassy tebamanyi Oluganda. Nigeria gye wandibadde kugamba nti olaba Boko Haram kyebakola. So abo be bakulembeza kwesanyusa ne batatandikira ku ggwanga lyabwe ebikulu kiki ejje lyetaaga. nayo lyayinza kyokka waliwo abalala amagye amalala gwe bayita mercenaries. Yagenda abantu tamanyi kyagenze kukola, tamanyi nowalwanirira ye sente. So bwe tuba tusomesa abasirikale baffe tubagamba banange temuyingidde UPDF as mercenaries. You've entered as patriots, pan-Africanists. Mukitegeeri toyinza kubanga oyagala bugaga nga oyingira omulimo gw'oyinza kufiira ku lunaku olusookerwako. Kubanga bw'oba tuyeseko uniform eno n'ogenda ku front tere ekigaana kukuba essasi olunaku lw'otandise emirimu gyo. So bw'oba oli muntu nga otegeera toyingira magye ng'ogamba nti ngenze kunoonya sente. Amagye oba gayingidde ng'osazeewo ngenze kuweereza, ate kino kintu kya buzira. Era ky'ova olaba singa ogendayo gye tutendekera abasirikale kiyisenta omusirikale tumugyamu obw'obunakyalo ne tumuzimba okubeera omuzira. Buli kaseera bawulira essasi n'amala n'amanya nti omulimo gwange essasi werivugira wengenda. So bwe bamala kuzimba bwotyo ne bayeteekamu okutegeera kiki ekigenda kuganyula eggwanga lyo, tere ekikugaana. Era n'abazungu bano obalaba bwe baba bagenda okwewaayo bye bakola kututigomya baba basomye. Omuzungu abamanyi nti okubeerawo kw'eggwanga lyange kubba abalala. So bw'aba ali ku lutalo abamanyi wadde nfiirayo kyokka ekirungi ky'eggwanga lyaffe kubeera babbi kigende mu maaso. So for us tetuli imperialists. For us tuli liberators. Okwerwanako naffe tubeere ng'abantu abalala. Weewaawo Jeno njagala era okwongera okumanya kubanga ne kino bakibataddeko nnyo nti mugamba ejje lyafuuka ejje ly'abantu, naye bangi bagamba nti ejje lirimu kyekubiira kinkola bulungi gwakulira ebyobufuzi ate bannabyabufuzi be basinga okubyogera nga bagamba nti ejje lya President Yoweri Museveni, ejje si lya ggwanga, nti era ejje liri okukuumira President Yoweri Museveni buyinza, nti omulala yenna bw'abazze muwuliranga abawunyira ziizi. So simanyi kyoyinza kwogera ku ekyo. Ejje lino kyova olaba eri ku musingi ogw'okusoma. Kyeyinza kutabuusa maaso tuli ba mukisa nti Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ye maama w'ejje lino, we maama wa nakazadde w'enkyukakyuka eno. Ate sifa basoose okufuna omukisa ogubeera n'omuntu ow'enjawulo aleetawo enkyuka y'anamadala. So waali ekyo tetuyinza kukyegaana. He is a revolutionary leader. Abamu balowooza nti tukyalimu byedda nti tugenda kuddayo. Byakyukira ddala. Uganda eri ku musingi omulala, eri ku kkubo ery'enjawulo. Kubanga abantu lwaki tebategeera ekyamagero. Omuntu eyali nga alina abantu bwe bati n'abajama ejje lino lyolaba, tomutwala nti muntu ali awo yeekuumira mu ntebe kubanga ayagala bitiibwa.
otunuulira omuntu oyo n'olaba nti omuntu ono alina ekimulumira ekimuluma nga si kike yeka. Kyokka abantu abamu balowooza nti buli omu alinga munne. No, tulina omukisa ogwo, abaagala kukitegeera mwandikitegedde, era abamu abaawana ababitwalamu ebyemizanyo bo tebamanyi, kyokka abaali bweru bamanyi ekiri wano, bamanyi Uganda yafuna akakisa. So ffe batendese atuteesemu mutima ki? Atuteesemu omutima ogw'okutegeera kiki Africa kyeyagala, kiki Uganda kyeyagala. Ate si bintu ebyo byokugira nti tuli awo enkya. No, lutalo lw'amaanyi kulaba nti Africa nayo efutuuka ku mutindo ng'abantu abalala. So amagye gaffe gakimanyi. Abakirabanga ejje eryekubidde oyinza bagamba ki? Kubanga abamu balowooza ffe first of all ngambe nga omuntu owa bulijjo, President Museveni okuva bwe twafuna constitution empya yagigoberera, agenda mu kalulu n'alondebwa. Bw'aba alondebwa afuuka command in chief. So discipline ey'amagye toyinza kugamba nti kirabika mugondera command in chief. Ekyo kiri obvious. Bw'abeera command in chief abeera command in chief. Kyokka nga bwe nkugambye Kisubi ye command in chief kyokka ow'ebyafaayo. Abaagala kukigaana yababuulira bulijjo. Omanyi waliwo no story y'enkoko ne kamunye. Bagamba enkoko lima yaki yawankoko teziiza kamunye kubuuka. Sizimanyi Nyengerezo. Tozimanyi. Omanyi enkoko kamunye bwajja n'akwata kwa kaana kamu. Ewoogana. Enkoko ewogana. N'olowooza nti kati kamunye teyinza kudda. Kyokka waliwo n'olulala simanyi bo mu Luganda oba weeruli nti bw'otunuulira embogo eryawo erabika bubi ekulabikira bubi n'ogamba embogo eno kirabe nga bwe kifaanana, omugulu nyagala gumenyeke. Ekyetaago ekyo tekikumenya, tekimenya omugulu gwa mbogo. So waliwo abamu bamanye ekituufu kyokka baagala bonoone basiige enziro, baziyita enziro, siige enziro nga bamanyi. Omuntu abeera awo n'agamba mulinga Amini, kyokka n'otunuulira omuntu ng'oyo n'ogamba. Era bawulira abamu bagamba nti ffe kyetumanyi bw'aba yogera kyokka ffe tumanyi history toyinza kugwenga history. History ye history. Tosobola kugijjawo. Ebyaliwo byaliwo, oba obimanyi oba tobimanyi byaliwo. Ebiriwo oba oyagala kubimanya nga oba ng'engeri gye mugamba nti saagala kumanya, tekiziyiza ekintu okubeera ekyo kiriwo. Kubanga waliwo nga ono omusajja we n'asomye ali Makerere ng'agamba nti teri ekyali kituuse kuva 86. Omusajja oyo at least kyemanyi ava mu Western Uganda. District gyalimu walimu katemo enguudo bbiri za kolas ezitaliyo. Wadde oyagala kwonoona erinnya oyinza kukyogera mu ngeri endala. Waliwo n'olumu nagenda Mbarara University nasanga omukulu
Kano Besigye ngavuddeyo nga kye yabuulira abavubuka abo ng'ayimiridde mu Mbarara University nti kuva Amini ne Obote bagenda teri kintu ekyakolebwako muntu yenna NRM terina kyekoze ngali mu campus ya Mbarara University. So bwe natuuka ne mbuuza abaana nze saagala kwogaana n'Eby'Obufuzi kyokka scientifically okugeranya university eno bwe mugitunulako foundation stone ewandiiseko mwaka ki abaana ne batunula ne batandika kuseka nti bwa university eno ya 89 oyogera with evidence. So omuntu n'abaasa n'avaayo n'ayagala obulimba obwekyane abaana bato nabo tebalimba bwe bati. So tolina kyofiirwa bw'okkiriza nti owange omuntu ono wanjawulo ebintu bino bikolebwa kyokka twagala tugende mu maaso ekyo kibeera omuntu akutegeeza kyokka omusajja mpulira nti asomesa Makerere n'agamba teri kyali kituuse kuva yeyekka ekyakyuka teyandiyogedde bw'atyo 86 nga tetunayingira 86 kubanga tulina history vice chancellor baali bamuyita Kalimuzo ye yali mu Africa yasooka kukulembera Makerere ab'enganda ze tebamanyi mayitire talamanyi oba entaana eriwa so oyo musajja mpulira nti asomesa history naye wuunya onasomesa history wa ngeri ki atamanyi nti history kintu kya bulamu. History si kintu kyoteekaawo n'okweka. History kya bulamu nakati weetwogerera history agenda mu maaso. Okay. Even when I am here, this is history. General kituufu yo history yennyini waliwo ku nsonga eyo yennyini egamba nti eggye lya President Yoweri Museveni si lya ggwanga waliwo aboogera ennyo ku recruitment ne bagamba nti Western Region nti erina ogutundutundu gunene nnyo mu magye okusinga ebitundu ebirala. Kino nakyo ne bakiteeka ku ggye nga balyekuusa okuba erya President Yoweri Museveni. Simanyi kino bw'okiraba. Tokiraba nti abantu baagala okuguumaaza buguumaaza kubanga bwe twafuna constitution empya ne tutandika okukulembera eggwanga polisi ey'okuyingiza abantu mu magye emanyirwa era muyise ebirango wano bakugamba Kabaale tujja kubeerayo olunaku luno Karamoja tujja kubeerayo olunaku luno era bagendayo ne abavubuka obalaba nga bakoze line bwe babeera lira towulirayo Munyankole nti alirira babeera ate tubalina ffe tubatendeka. So oyinza kugamba nti ffe abakadde abakutandisa okukadiwa terina we baalangirira nti tugende twewandiise twayesonga nsiko si bwe twogera. So awo tewandigambye nti abantu bandibadde tulina national balance kubanga buli omu teyalina endowooza eyo. So kyavaamu nti abangi abaasooka bakulembeze baali abaana baali ba Fronasa era Fronasa mu nkola ey'okulwana na Amini baali bagiwadde ekitundu eky'okuyitira mu Western. Ate nga Nyerere abagambye bwe muyita muyingize Abannayuganda mu magye. So Fronasa we twayingirira 79 yali teyise mu bitundu ebitali bya Western. Actually eggye lyayita mu Central ne ligenda mu East ne North lyali lya omukulu Oyito Joke ne General Titokero. Kyokka bo bwe baatuuka mu Buganda kubanga balina endowooza yaabwe ku abantu aba Buganda ne bagaana kubayingiza.
era basooka ne bayingira bayigiza abaabwe ekyo ne kireetawo ekizibu kati Foronasayo we yayita neeteekamu ate abo be baakola entobo eya NRA so okiraba kyaliwo olwa history kyokka kati mu nkola gye tukola tuteekawo bulango ne tugenda mu districts zonna ne tujayo abavubuka ate kyendaba mu maaso eyo mu maaso ekyo ekirabika nti sikyabu nani kijja kuvaawo kyokka waliwo n'obukulembeze obubi oluusi waliwo districts ezimu abamu bagenda ne babuulirira abaana baabwe teno si gavumenti yaffe mulinde yaffe temubiyingira so awo nawo wayinza kubaawo ate eyo ebeera nsobi eyo abakulembeze ababi kubanga bw'oba olaba really ekizibu ekya ate n'endala endowooza yaffe tulowooza bwe tuba tukola si ani tulowooleza mu kiki kyokola oluusi ekyo nakyo abamu tebategeera lwaki so abantu kye bayita obusosoze omusosoze yetatunuulira busobozi bamala kubanga ono kyokka oyinza kusanga oluusi oyinza kumbuuza nti kyekitegeeza abasobola bava mu western buka kyokka oluusi kibaawo kubanga bw'oba oteesa ebintu ku munzaani n'osanga obusobozi nga buli wano ogaana n'ogamba nti awo kiyinza kuleeta obulabe so eyo nkola kate bw'otunuulira mu ndowooza ya Pulezidenti Museveni akyogerako nti nze kyendaba benkolagana nabo sifaayo olyani oba olyani kyokka olina obusobozi okkiriza kukola okukola ekirungi so ye oluusi biba tebimutwalidde nanka of course waliwo endowooza eyo yabaali kubanga yaliwo wano abantu basosola bakola ki sabamu balowooza nabo basosodde but there is a real effort kulaba nti eggwanga lyonna lirabika kubeera era abantu bavuma nnyo pulezidenti bw'oba owuliriza mwe mubeera wano gavumenti alina gavumenti nene kyokka aba oluusi abalansinga ebintu bino kwagala abantu balemu kumujja ku mulamwa so nagamba abano balaba nti talina minisita balowooza Uganda eweddewo kyokka bwe mubeera mu kitundu kyammwe wadde temulina minisita nga mukoze ebibawa ssente gavumenti ebawa eri oba kyo kyoba oyagala kubanga muyinza n'okubeera baminisita 5 nga bava mu kitundu kyammwe kyokka bwe muba mutudde nga temwekola ebibaleetera wealth minisita abo tebajja kuleeta emmere kubateera ku meezi jano akadde ndaba katwala naye njagala kwogerako ku biki byemwenyumiriza mu myaka gino ana mwogumu nga UPDF kyenyinza kusookerako kulaba nti tulaze nti ffe nga Baafrika naffe tuyinza kuteekawo enkola ey'okubeera ne gavumenti emanye ekyokukola ng'egye omulimu gwalyo okukuuma eggwanga abantu n'emirembe kikolebwa kubanga 85-86 we twayingirira Uganda yali etuuse ku stage ey'okufuna obuyambi obw'eggye ly'ebweru twali kalibu kufuna Commonwealth peacekeepers so twali tunafuye okutuuka ku stage eyo amagye ag'okutuyamba kuleeta eddembe baali basazeewo kugasikoma wano
kati wetwogerera buli katundu k'eggwanga Uganda kali mu gavumenti waliyo emirembe wadde owulira nga Karamoja Urusi wali ababbi kyokka Karamoja yali si kitundu ky'eggwanga ekyo tukyenyumirizamu kulaba nti tufunye eggye eririna obusobozi okukuuma eggwanga ne lireetera abantu b'omu ggwanga emirembe ate ku lwekyo likodi eyo ne tuyambako ab'emiriranwa yaffe ab'oluganda lwaffe ab'Afrika bannaffe bakyalinamu problem eyo ate ekyo twakiteeka mu 10-point program nti wadde tulwanye olwaffe wano tetujja kutunula ne twebaka nga baliraanwa baganda baffe nga bali mu mbeera mbi ekyokubiri eggye lino likuguse lituuse ku ddaala ery'okutambulira ku by'omulembe it's a modern and professional force ekirala ekyokusatu kye twenyumirizamu nga UPDF kulaba nti emyaka eno yonna tuteesewo embeera ereesewo abantu abalina kye balina kwekolera ne bakikola ate abantu abavuddeyo nabo okukolera eggwanga environment weeri so nakyo ekyo ndowooza tukyenyumirizamu kyokka tugenda mu maaso kati kulaba nti awatali ntalo tulina ebirala bye tuyinza kukolera eggwanga ne biziyiza entalo ez'omu maaso so mutulaba twenyigida mu bintu ebyokuziyiza ebigwa tebiraze obusobozi obwo tulina kati enkola ey'okulaba nti twetaba mu emirimu emirala ey'enkulaakulana ate president agezaako kati kubuulirira gavumenti nti emirimu emu ekolebwa bano abatalina mwoyo gw'ensi yaabwe yandibadde ekolebwako amagye so twenyumiriza nnyo mu obukugu bwe tutuuseeko tulowooza nti ebirungi byonna weebiri ate really nze nyenyumiriza mu kulaba nti ndi mu jjenga lino erituweesa ekitiibwa wano n'ebweru weewaawo atoba omulungi ye Gen.Henry Masiko nga yakulira ebyobufuzi mu UPDF lufuutifuuti political kamisa kwe tuli naye wano okwogeraganya ku lunaku luno olwa eggye